kati Canada nze namuyingira nalina okusooka netunuulire mu nsi eno other than being a former member of parliament, a celebrity. Who do I want to be in this country? Weekend eno nakoze interview n'omu ku bantu abagundiivu betulinako mu community wano betugezaako kubate nga tulabirako. Omukyalo ono bamuyita Honorable Judith Babirye. Profile ye nene nnyo era obuyinza ogenda ku Google ogenda ku omusearchingako ku search engine ogezaako kubate nga olaba biki byagezezaako kubate nga yeekolerawo ng'omuntu. Teekamu obuteesa erinnya Judith Babirye. Nze njagala nnyo awards, so teekamu obuteesa awards olaba abantu omuntu gwe tudiringa naye biki byakoze. Big award yazina, Pam award yazina, yesubeera nange the best gospel artist of all seasons, a member of parliament right now ali waneno mu Canada. So nabaddeko ne chat naye, nabaddeko ne interview naye over the weekend. Bingi twabikutteko mucho nasoose ne tukwatako omuntu yali honorable muyimbi w'amaanyi n'abirekawo najja mu Canada. Kiki kyakola wano? Nsoma PhD at York University. I am a lecturer at York University. Wow. I teach first year students. Though tebatuita lecturers, for us we are called tutors. Kwegamba ebyo byonna it is about looking at someone who can inspire you. Obadde okimanyi nti Honorable Judith oba Pastor Judith Babirye right now yafuuka pastor wano mu Canada awezezza emyaka 48 abaffe kitegeeza ki okuweza emyaka 48? Every age eneewuunyiza, but now this is something buli alaba akiwulirize. Mukazi musajja kasitoweza emyaka 4 otandika okulaba obudde bukuyitako about ebirooto byo kuzimba ennyumba ogula amataka obulya amataka, so you begin to work hard. Bw'oweza emyaka 45 you begin to regret the bad choices you made in life. Say it again? Yes, when you hit 45 years you begin to regret the bad choices you made in life. Abadde awulira ebitakwatagana ku sisoti obanga womunaaba ofuna ekizibu obanga omunaaba ofuna omukisa sooka owulire ku kyagamba. Kakati n'omwana watonze okwesiba guno omunnyo ogwatondebwa. I would advise noonya eyagutonda. Kubanga ate yagutonda ne bwe guba gulina amaanyi kitegeeza ate yagutonda yakwata ku dipo n'akola ki? N'aguwaako. So nze kyenyiza ogamba mwami Kakalaamu nti omuntu yenna akudaivatinga okujja kwe yatonda omunnyo n'akutunuza ku munnyo obeera nga nzije ku nnyanja mwe najja Saabulenya n'onteeka wali eri nkwateka mukene. Now before nga tunaba kugenda ku episode ya pene yonako olwaje tugenda tukwatako njagala okubate nga nzijukizaako baganda baffe na gye musinzira okukwatira mutulaba naddala betuwangala nabo waneeno mu diaspora mweyagala okubate nga wetandikirawo ko business yo ng'olina kyeyagala okubate nga weekolerawo ng'omuntu naddala alina mindset ey'okubate nga oyagala okukola business but buli wotunulamu nko mu mbeera eya capital center okutandika traditional business nzibu nkambwe nnyo olaba nga tekigatta bulungi otendewaliddwa ogezezzaako okubate nga okola buli kimu kyogezezzaako okubate nga okola sente teziwera tulo tumala bulungi mweyisiganya ne famire literally oyagala okufunayo ekintu ekyenjawulo but okinoonya kikubuze nkwanjulira enkola ya franchise business ebaddeyo okumala emyaka 5 mu gumu eyawukana ddala n'ekyo kyewalimu eno erina ekintu kyolina okubate nga okola okufuna sente. So ntuukirira genda ku website yange eya www.g-byepena.com ogendayo ojja teekamu ennamba y'essimu oteekemu amannya go oteekemu ne email address direct bajja kubate nga bandaga nti waliwo ali interested mu business eno ogezeko okubate nga olaba free web eneyegezaako okubate nga ekuweebwa oba tobitegedde bulungi ennamba yange y'essimu kweri 164728218189 nkubira ongambe ndi mbirabye nesi bitegedde wetugenda otandikira okubate nga tukuyamba osokubate nga otwala step by step. Ate n'ekira manyi Kakalaamu wali abantu amu ayina ekizibu nga tamanyi kusaba. Okimanyi nti waliwo ennyimba zange zenteekamu nange olumu nga binsobedde kati nentuula. Yes. Kiki kyoyogerako Katonda nziteekamu wali eri Babirye nannyimbira nentuulaawo
Yes, nempuliriza oluyimba olwo essalange nempulira nga buli kye nandigambye Katonda kiri omwo nemaliza ngamba kitaffe ali mu ggulu erinnya limusibwe nga buli ssala gye nandiyagadde okwogera Babirye ajimbye mu luyimba. You are watching the ANNSWER channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Nze kinyambye okubeerawo essaawa ya leero n'okuloota ebinene n'otandika okukola projections into a future that you envision n'otandika okulaba nti njagala kubeera kino n'olaba possibility nti nkisobola abadde Katonda. Abantu abali kind, abantu abayamba ennyo bagaba ne baggweesa n'asigala nga talina n'ayamba oli n'ayamba oli. Ekiseera kituuka around 45, 46, 47 you begin to get a calculator ntandika okugamba this money I should have invested it here, this money I should have done it here. Nze Kakalamu the answer kaswenti ndoli bulungi mu nsi yonna gy'osinzira okuba ate ng'otulabiramu. Guno gwe mulundi gwange ogusoose okuba ate nga nina omuntu gwe tukkiriza nti very talented, gwe tukkiriza nti Katonda amusitudde from naye sijja gamba zero kubanza saaliwo ku zero. Yali ku zero from zero actually from zero. Naye nze saaliwo ku zero nakusanga olwedde osituuse. So sijja kuwaayiriza nti gwe twalaba from zero. From wakati kati yawo. In fact si wakati kuba nakusanga already up there. Okay. Era ndowooza gwe Dr. Jeze Chameleon, Juliana Kanyomozi, Big Size Baby Cool, Bobby Wine. Yemu ku bantu abasobola okugamba nti wanyamba kisibu. Nange nsinzire ngamba naye mu butuufu sirina. Naye ate nebaza nti ku bantu be mentioninze ate we bansanga eno bambi bajja ne bansinkana ne tuwogerezeganya watali kukakanya muntu omu oba omulala nomara oba nti talina kye yakwongerako nnyo kiri awo. Ekintu ekyo kinchalenginga nnyo engeri gye mudiringamu n'abantu. Omuntu gwokkiririza ddala mu mutima gwo ng'okirabira ddala talina kye yakuyamba nnyo kiri awo naye ng'osigala okyadiringa naye. Nkwanirizaako nnyo Pastor Judith Babirye, ensi eyagala okuwulizaako eddoboozi lyo. Kimanyi olunaku lubadde luwanvu nnyo, tuyisizeyisizeemu okwe lubadde leero lutukedde lutya? Abantu mwenna abali ku mukutu guno awamu ne mwami Kakalamu the answer, mazima ddala gali nti ndi musanyufu nnyo okubeera ku mukutu guno olwaleero kubanga okyazanna abantu bangi. Naye manyi nti Bayibuli egamba wansi w'enjuba tewaliiwo kigwa by accident. I know that even this Katonda akiteekateeka nti ngenda kuba wano ku lunaku lwaleero. So olunaku lwange badde luwanvu, tubadde ne Banyakitala Festival. Banyakitala hosted the Queen Mother of Toro, Best Kemigisa. Uganda eweddeyo, Uganda ya Toronto yonna eweddeyo. Performance ebadde nnungi njirengedde. Performance ebadde nnungi nnyo. Ate kwegamba ayina engeri gy'ayogereramu kwegamba n'owulira nga akwagaza okubeera omunnauganda, okubeera omutoolo, gamba okwenyumiriza mu ggwanga lyo. Abeddembe abo. Mbannange eddembe libadde wali. Naye munnange nno music tamukutomba bulo. Babino n'avaayo eri waggulu. Era bannange. Buli amulabako ab'omu lubiri abamwetoolodde, I don't take it lightly. Badde nyimba oluyimba lwa maama. Nava, you know, bwe bampadde okuyimba, then I remember looking up to the people that I've been looking up to bentunuulira, and she's been one of those women. Bemba netuulira abakazi abali strong. You know, because every child is a challenge to raise. By raising a special child, a king, si kintu kyangu as a single mother. But ngolaba nti the kingdom egenze rising up from glory to glory. Kati wano wonna weri. It is because Mama, as the Queen Mother, gave a foundation. So, of course, I had to share my inspiration. What about Babirye? Well, I think I'm inspiring her. Or you're saving her for another day, but she's the second person who has inspired me in life. And I remember how I used to look up to her. I used to look at His Highness King Oyo Ngamoto, and I would really just get so mesmerized. Naye I looked at the way she inspired my life until even coming to this country. If she did it, I think I can also strive further. So
I shared with them that today I'm a PhD at York University. I am a lecturer at York University. Wow. I teach first-year students. Though tebatita lecturers, for us we are called tutors. Kwegamba ebyo byonna it is about looking at someone who can inspire you. Oluguudo oyinza terufaanagana kati nze nange wano wendi waliyo omuntu omu yenga kyayagala kugulawo mudaala naye nga ne capital tamya nagamba naye oba Babirye yasobola okuva erimu yonna gye yava wansi kati wuli ali mu Canada asomesa nange omudaala ogwo nja kufuna oyina nekyobuuse. Yes. Just to be a member of parliament. Oh yes, to be a member of parliament. Olwo lutalo naluli awo. Era lunaku lumu era njagala okukola ku interview naawe webbaka ng'omutima gwange gungamba njagala sooka kumubuuzaako ekintu ekigamba kiwulikika kitya to be a member of parliament first of all. N'okisuulawo ekiti sigeraga kisuula but situation ezijja n'olekawo obuyinza obwo n'ojja mu Canada mwe bayiwire vivi genda kozesa vivi wano wo ne bakuzaayo wansi kubanga bangi bayimbi just bayimbi buyimbi bibalemye okontrolinga ne baddayo ne bagamba nti teri makulu bannamawulire banyaga nti teri but we holdinga echa honorable n'ekyo bwasita naye ate olaga okyaliwo tuyiseeko mu lugendo olwo luba lutya. Olugendo lw'okujja mu Canada kyenyiza bagamba nti omuntu yenna e Uganda wavudde oba abadde mulimi oba abadde celebrity oba abadde high up there. Canada is a leveled ground. Bw'otuuka Canada mwenna asooka n'abanyiga n'abazza ku level yemu nti omujja musanga ng'ali mu shelter ayinawo ssente ng'apangisizza waali naye nga simanyi house girl ayamba simanyi tebiriiwo kwegamba buli omu ofuna leveled ground w'otandikira naye nga buli omu wooli ekunyiga nga bw'ola nti oli alya Himalayan salt ono n'alya sea salt mwenna salt naye nga ebbeeyi eyawukanamu naye nga mwenna muliddemu nnyo so ne wano kyenyiza okugamba kakalaamu Muganda agamba enkumbi terimba naye mbabuulira Katonda talimba. Nze kinyambye okubeerawo essaawa ya leero n'okuloota ebinene n'otandika okukola projections into a future that you envision n'otandika okulaba nti njagala kubeera kino n'olaba possibility nti nkisobola abadde Katonda. Kati atalina Katonda talina we yeekwata kubanga ebintu bino abirowoozaako yekka ne bimusinga amaanyi ne bimulema kubanga amazima ddala waliwo ebitasoboka erifa abaana b'abantu. Kiringanga gwe ogamba otya nti Mariyamu agenda kuzaala omwana katalina musajja ekyo omwana w'omuntu bw'okirowooza olaba nga kyabulimba katemba yennyini naye ate eri Katonda bisoboka. So nze okujja wano bino byonna byembadde siriiko mukono buli external siriiko buyambi bulala ndi maama nina abaana babiri ndi musumba tulina ekkanisa mpereza n'abasumba bannange omusumba David Kalasira omusumba Nalongo Beatrice Kabuye omusumba Calvin Echuru omusumba Ronnie Okidi tuweereza naye okutuuka awo abadde Katonda. On top of that ndinga mubaga nti nsoma nange PhD bwe nsomesa abadde Katonda. On top of that ndi very much involved in the community. Ko bingi kati tsimewe wakutandikira tutandikire ku PhD tutandikire ku how do you get the job okufuna ogwo mulimo ogw'okufuuka Twitter ogw'okusomesa mu university. Ekirooto kyekikusindikayo. Eggwanga lino ntera okugamba abantu liringanga blackboard ya white. Omwana omuto nga baakamuzaala abeera n'obwongo nga bulinganga ekisenge ekyo nga buli kyowandiikako kyakwata kyova olaba omwana omuto atandika okutegeera Oluchina n'ogamba omwana ono Oluchina no yategedde ate nga luzibu naye nga atandikidde kubanga baalumuwandiiseeko n'Omuganda n'atandika n'Omucholi n'atandika bonna ne boogera kubanga obwongo ky'obuwandiikako ng'omwana atandika kyekyo. Kati Canada ono naye bw'otuuka wano akuwa olupapula olweru bwe ruti ndabye abalina ebirooto abaakoma mu P3 e Uganda essaawa ya leero nga bali ku masters baalina ekirooto. Nendaba ate abaava e Kampala
nga bayiriba ne bakoowa okuyiriba ng'olwatuuka no bagamba bazze kola ssente tomubulira mboozi ya kitabo naye ye anoonya kuyiriba weya n'alumba kubanga yajja kunoonya ssente bino eby'okwongerako okusoma tabyagala naye ate kati ekirooto kyo kyekikuleetera ekyo kati Canadans we namuyingira nalina okusooka neetunuulire mu nsi eno other than being a former member of parliament, a celebrity, who do I want to be in this country? Ochiraba? Because tuli mu ggwanga erimu abasajja abagezi. Tuli mu ggwanga where knowledge is appreciated. Tuli mu ggwanga where foolishness and stupidity is recognized and accepted. Kati olina okunoonya gy'ogwa osobola ogenda ku street naawe ne weenywera n'ogwago walira okuba n'odankana ng'omusoga bw'agamba n'odankanira awo ekyo kiri accepted era bakusanga nkakubye ne bakubaka nolokusoni n'odda engulu n'oddamu n'okanywa n'otemya. So knowledge is stupid buli kimu kyonna, so it's up to you write what you want. Kati zofuna ogwo omulimu gw'oku university namala kubanga nkola application ya PhD okusoma. Kati bwewewa PhD okusoma kugirako opportunities nti wandiyagadde okubeera omusomesa. Kati ng'ogamba nti yes nga bakuwa naye si buli omuntu era bamuwa kiddayo ku resume yo e Uganda gye tuyita CV ne balaba CV yo eyogera ki. Kati nze neebaza Katonda ti CV ya Katonda yali yagiwandiika dda. Naliko member wa parliament, mbadde celebrity, mbadde public speaker, motivational speaker, a generational mentor, ndi muyigobanga balaba resume yange empanvu ne bagamba here is a resource. So if you are a resource ne bakulabanga ogasa ne basobola okwesigisa abaana nti ogenda kwogera ebigasa. Kati so si kyatteeka nti buli gwe bawa PhD akwalifayinga. Naye kiddayo wali eri nti era nze ebyange Katonda yakola ki yabiwandiika yabibaddemu. Eyo gye bayita otusomeseza leero ku lupapula olweru olina lukola vision eyo nga bukyali. Noga kino na kino na kino na kino kiyinza obutabanga kiri physical naye nga mu bwongo obulwedde okirina. Kati nga ggwe Kakalaamu oli wano n'ogamba nave Uganda, I am a media personality, I'm established. What can I be in Canada? So kusalawo nenkaddiwa nga ndi journalist. Nengamba kati what can I do? In Uganda maybe sasoma journalism. Can I go for journalism here? Ndi sijjagenda ku bachelors sinagatunka na bitabo. Kanfuneyo ka certificate. Omanya abantu bano bali funny. Nebojja ne degree ye Uganda. Omunanye ne ka certificate ka wano. Bagamba wasoma mu butuufu okulaba. Naye ka certificate kaffe kano ke kasinga. You realize that? So bagala nnyo certificate zaabwe ezo. So wano it's not about nti osomye kinene nnyo. Gwe kasobera akantu kyabwe kye basooka okusosowaza then biyebera ne biddako. Kati gwe ne wotandika okwepositioninga n'ogamba mu future njagala okulaba nga in 10 years TV yange epikinze. Who do I have here? Nina Pastor Judith Babirye ajja kuwuliranga morning program. Ninako bajja Kisennyonjo bajja batubuulire transitioning as a celebrity. Tulinako ba Alex abatekanyi banya Kitara festivals. What does it mean? Because Gondi manager of bank. He's a manager in TD Bank. Loka tulinako banene abasomba baabuliranga enjiri. How is evangelism mugana amawanga? Byangu wange Uganda. Tinga tuwa kuzikrusedi za mwa wano biri bitya. This is a brilliant idea. Okitegera kati kubanga that is who you are. Exactly. Kakati nze, yes, we know ngenda bikola, but the fuel, the engine, in terms of PhD, the woman that I am, kwe kuyitibwa kwange ng'omusinza. Wow. Era nga sina foundation ya kusinza obusumba sibusobola. Eno PhD sigisobola. Kubanga bw'oyimirira in your calling, Katonda otandika okudownloading, nga wala downloading software, kubanga walibeera mu authority yo. Otanga ofuna ideas Katonda atandika okupushinga nagamba kachino yakisobola. Kati nze Katonda nange jampushinga tayina jampushinga mu nursing. Akimanyi nursing nange kenyini security zamu simusobola. Ate nsumba banange ate no sewe interview gatonde wadala nnyo. Sijja kulimba within just a few 3 seconds over 3 minutes mbadde nsobodde otegeera what direction gyegenda. Nenda banga you are reaching what
ndowooza sigenda na eyinza n'otuuka essera nga nkyakuyoya buyoya cause ebyaddala nange nali mpita mu the same situation eyo okwediscoveringa ng'omuntu nga nakajja wano naye era abantu be nali ntunuulidde nga basobola okungayidinga ennyo yali gwe nali njagala nnyo Station Mayanja naddayo nali njagala nnyo abamu ku abo abantu ababadde wano already bemmanyi nga bali established kati nga neebuuza bakikola batya kiki ekyo bakkiriza ne bagenda n'ekyo kye balowooza ekigenda mu community nti kino kyolina okukola oba byediscoveringayo ekyabwe so mu ekyo ndowooza kati ngenda ne discoveringa kiki ensobola okukola tekyawukana nnyo ne ku kyobadde oyogera by the so there is a reason lwaki oli wano. Amen. There is a reason. Now, nina ekintu kye njagala okubuuzaako Musumba nti if you want to create something nga weesigamye ku faith elements zizoyinza okulabirako ng'omuntu era zeweesoyinza okwesigamako n'ogamba kino kyenkola kirimu faith mweri era wemba ngiremeddeko kigenda. Is there someone who has ever done something unimaginable just like what you're doing? Okay. Naye ng'alina Katonda. Yeah. Is there such a person? Waliwo eyali ayawuddeko ennyanja naye nga historically ennyanja teyawukanangako that is something very impossible. Okay. Era sidda okuva ku Moses siddangayo kuwulira mulala yali ayawudde ndi munnayuganda yawudde river Nile siddangamu kiwulirako ekyo because those are not easy ideas. Kati kitegeeza nti if something impossible like that happened, can I dare to dream? Okay. Mamdani is a Ugandan born Indian. Now he's a mayor of New York. Really? Nzokuva lwe najja wano, I'm advocating. I want to see Ugandans nga bayingidde politics wa Canada. Wow. I've talked to some of them, benalina akalabako, and the more that I stay in the Toronto community especially, I get to know people. I want to see Bannayuganda. Era nze obumuntu, if anyone is watching and you're out there and we can team up and work on this, I want to see Ugandans as councillors, as legislators. Why? When we enter into the political realm of these nations, tutandikana for governor ku national cake, because we become hard. Batuwuliriza ensonga zaffe. Abasomali bagenze bo gye bali, Abanyarwanda gye bali, Abarundi gye bali, ne Bannayuganda gye bali, abatawulikika n'akaati, Abarundi bonna gye bali eri. Kati manyi Abarundi balina advantage y'Olufaransa. Kati bw'ogendanga Montreal, Quebec region mwebali. Kati ate kati Bannayuganda tubadde batono kati tugenda tuweerera ddala. Kati ebintu bino ennimiro totandika ku budgetinga nti banne tujja kukungula ndowooza kasooli omwaka ogujja ng'olebe kasooli bw'abendi atandise okwengera. Otandika muki nga bikyali kati right now as the numbers are beginning to swell wetandikira planninga. So kati nawe ekintu kyonna sooka otunule waliwo yali akikozeeko. Nze lugwe ngamba nti nkola PhD yeekanga. Ngamba ukikola otya? Wanaja tuli bulungi awo. Nolagamba wakikola otya? Because it is a dream. Probably some of them have wanted and kind of like sina bwenala byagikola. That is why every opportunity that I get talk nina okwogera kyenkola. Wow. Nina okwogera wawendi. So that I kindle a passion and a fire. Era ngenza okuva ku mukolo awo nga nfunyewo abantu bange ng'aba bataano bonna banga Musumba njagala kukola PhD ne nakwamira wano mbagamba call me this date we sit kubanga that is my I love to help. I love to mentor. Mu community mulimu abantu nga like there is a young man called George William Wilobo. George William is a resource. If I've seen someone extremely brilliant, intelligent and kind and willing to help, sinasinkana muntu nga William. Naye abamumanyi be bamuyutilizinga, abatamumanyi abayita mu ngalo. So ayina community z'abacholi abajja wano mu kiseera gy'ekyenda mu redi be bali mu bifo ebya alina abazungu genda mu Bannayuganda George gyali, genda mu Basoga Banyakitala George gyali. He is there. For him, his head is a tank, a full tank of ideas. Give him what you want to do, he'll make it an idea. That is George. Even you yourself,
Give him what you want to do. You'll see what George can build in you. That brings me back to the question you wanted. Yes, if something has to do with faith, look in the Bible. Have you seen impossible things become possible? Yes. What was the difference between them and me? It is faith. Can I assert my faith? Can I encourage my faith to believe? Can I dare to dream? Yes. When you begin to dream, how you go there, things begin to fall in place. Kakala, before you realize, ngatuna TV yafe yabana Uganda wano Kakalaamu, ng'otuuza abantu abanene, okitegeera ennyumba yino nnungi, wano wennyini yebeera studio, totewaanira walala, okitegeera, ng'otanga otuuza abantu abanene, otanga okola engagements ng'ezo, okitegeera. Before you realize, nga Kakalaamu Katonda teyakuleeta kukola, nga Katonda yakuleeta kuzimba, ate okole another Canadian Kakalaamu. At a different level. Thank you very much for that. Last time tuli celebrating birthday. Yes. Lunaku nasoko genda ko ku church yo by the way. Yes. Nenda babantu nga babuna obufofofo nga babuna obufofofo bakukweka olwalumaliza surprise neja. Yes. Was celebrating emyaka emeka? Na celebrating emyaka 8. Kiwulikika kitya okubeera ngo ine emyaka 8 na lessons sizoyiga mu bulamu. Wabazo oyinza okuwa omuntu atana kuhitinga myaka 8 abali stuck abali wakati w'emyaka 3 nga beeraliikiridde right now kyekiddako gye bujjeeyo tuyiseeko mu life lessons ezo. Kasooka enzire bwe nali omuto bagamba nga omuntu wa myaka 4 nga ndowooza mukulu nnyo. Ate nali maye bw'oyingira gino emyaka 48 kugamba obeera serious nnyo temukyasaaga nze asaaga nenseka nze bwe nalabanga baberanga bantu bakulu bali serious naye nakati maze kula nengamba baberanga serious mufa abaana bwe baddaanga eri mu myaka gyabwe nabo ndowooza nabo ne baseka. So kati every age eneewuunyiza, but now this is something buli alaba akiwulirize. Mukazi musajja kasitoweza emyaka 4 otandika okulanga obudde bukuyitako about ebirooto byo kuzimba ennyumba ogula amataka ogulya amataka, so you begin to work hard. Bw'oweza emyaka 45 you begin to regret the bad choices you made in life. Say it again? Yes, when you hit 45 years you begin to regret the bad choices you made in life. Kanga be bad choice example jenyinza okubawa. Abantu balowooza bad choice togera ku bufumbo biki njogera bad choice nga zizo bikwata kugwe. For example, abantu abali kind, abantu abayambe nnyo, bagaba ne bagwesa nasigala nga talina n'ayamba oli. Ekiseera kituuka around 45, 46, 47, you begin to get a calculator and okugamba, this money I should have invested it here, this money I should have done it here. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany, ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako. Toli wekka, bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno, wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osubwa
Diaspora tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno system gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tolina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku ssimu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu the Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Wali omukwano gwange bwe tufaanaganya empisa anti ffenna twali bwe tutyo kuba that was me and that is still me lwakuba nti kati ndooza nkuze ne nfunamu safeguards nti I do it wisely. Naye olumu yali akaaba agamba kale benyamba bakoze bati ne bati oli nakugambako mpeerere nakugambako nyambe yes ng'akaaba awulire ennaku. Ne mugamba mukwano weebaze Mukama nti ate bwe bibeereddewo ng'okyalinamu okumannyo kati singa bakukuulamu n'amage gonosigaza malibu eyali akaaba yabwatuka taaseka naga busumba otegeeza ki. Ne mugamba there are people who wake up when it's too late ng'amaanyi takyayinza kukola talina. Ne mugamba naye gwate ku myaka gino okitegeera obukunkumuka oyeezeka nalo gakukankoledde nnyo. Wow. Nina ekintu kyembadde njagala okubuuzako Musumba kibadde kindiko nnyo nga kyanyolaba abantu abatera okukyogerako. Kikwata ku sea salt. Nga abamu bakugamba nti wowe olina ebizibu nga bikwetolodde nnyo bannange binaaba ku munnyo. Abamu ne bakugamba nti kyegwakola simanyi muganda wange yali akagunaaba munage anagwa ku accident totawana. So there is a confusion era mbadde nnoonya omuntu okukigamba for a long time. Juzi Pastor Grace Lubega yali ajja wano yajja wano nga baagala kumumpa kola interview nga ngamba ono kimuterekedde kyensookerako naye n'abeera n'afuna ebimubugula bingi nnyo ne simulaba naye natusuubiza nti ajja kudda. I have you. Kati nze agudde mu gaapu njagala kumanya ekituufu ku sea salt gwe kyotegeera according to your opinion. Kyenyinza okugamba kyekimu kyemanyi ku salt. Salt is a purifier. The Bible talks about a story, I think it was either 1 Kings or 2 Kings. Abaana ba Isirayiri baatuuka mu kifo nga amazzi gakaawa n'abagamba muleeta omunnyo n'ayiwamu. Bayibuli ga nti amazzi okuva olwo tegaddamu kukaawa. Tewaliwo magiki yaliwaawo yakwata munnyo ate tebagamba nti asuulamu ttani y'amazzi nnamba kuba ne bw'oteekamu ttani amazzi gakulukuta ne gagenda naye ne galongoosebwa. So there is a spiritual connotation attached to salt, but I cannot send it ddala bw'onaaba salt nti mazima ddala waliwo ekibeerawo ekirungi oba ekibi. Nze kyendowooza kye kino tunoonya ani yatonda salt ono oyo alina ansa. Kubanga bw'osanga omwana wange ng'alina engeri gy'afaananamu tinaye omwana n'ogafaana Judith babiri kiwala kino nakyo nenseka n'eddimpo lwaki twebuzabuza Judith kino ekiwala ekirigita kiti ekisekaaseka okimanyi tiye that's my daughter. So ebibuuzo bikoze eki tubizzeemu. Kakati nno omwana wattu nze okwesiba guno omunnyo ogwatondebwa nze I would advise noonya eyagutonda kubanga ate eyagutonda ne bwe guba gulina amaanyi kitegeeza ate eyagutonda yakwata ku dipo n'akola ki n'aguwaako. So nze kyenyinza okugamba mwami Kakalaamu nti omuntu yenna akudiverting okujja kwe yatonda omunnyo n'akutunuza ku munnyo obeera nga nzije ku nnyanja mwe najja Saabuleenya n'onteeka wali eri nkwateka mukene. So abalabi baffe abalungi sijja kugamba nti omunnyo gukikola oba tegukikola naye focus tugiteeke kwe yatonda omunnyo. Tulina show omwezi guno gwennyini Musumba olunaku olwaleero asiibye yeetala wangi nnyo naye ekifaananyi kyenfunye leero tofunika naye nsaba busabi Katonda andaba. Bambi tulabika okuba tulina ebintu bingi ebitudivertinga naffe ne twesanga nga byetuwadde amakulu naddala ku mikutu gino naye nze calling yange eri nti omukutu guno
njagala gubeere answer ya buli muntu alina kyanoonya si kunoonyezaamu bya kiseegu si kunoonyezaako bintu bitakwatagana so I feel connected kuba nze nzikiriza kati naye ebintu byankoledde ng'omuntu okujja wano nze saateekamu yadde 10 ne mama wange tamumanyi naye muyita maama abeere USA gwe twajja naye wa pastor oli Pastor Eddie. Yes. Wow. So, anyway, tuna continuing anja kuba binyonyola abantu. Yes. But I know nze mmanyi engeri nzikiriza Katonda. So nsaba bambi abantu mwe tuli wano nsaba otuwengayooko ku Sam. Ezo, you know, podcast oba talk eno nga ekwatagana ku deen, faith, belief, hope. Tujja kikola. We shall work out a program. All right. So tuogereko ku show then tuogereko ne ku church nga sikusaze musagala nnyo kusala munnyo. Kiki kyo preparing for the community. I believe in the community receiving the unit even the past year when ajja wano mu year 2023 wali mu church I don't remember bakuyita. Nali nchadde ku Dominion. January. Waliwo kaka Nendio ka ku 31st nendio ka kulaba ngo nanze nali simanyi oli pastor nzera nakulabya ku olwo ningamba enjiri omuntu gyasobola eno ngazi buddala zera bakulinda ngaawo banange ne pastor Judith in fact baga ne honorable Judith yazze benali nabo nti okay kale nze ngambanye oze kuyimba kuba tendo tamuli bananga basobola esala ngekutira ddala kugumba je naliko nenga di pastor so gansi chimanyi so tuyiseemu kaawo mushoje tugendamu kiki kyoteekateeka na lwaki disia oba lwaki kize mu November mu mpeweeru kakalamu abatagala fuluma bajja kufuluma kwolwo so mu bupimpi zakasokere ku musumba ndi musumba nsumba ekkanisa awamu ne basumba bannange bena bamenyedde dda musumba David Kalasira musumba Calvin Echuru musumba Ronnie Okidi then musumba Nalongo Beatrice but of course we work together with manager engineer Kasule Dennis we work together as a team n'abaweereza abalala mulimu ba elders n'abalala bangi so ekkanisa gy'ensumba eyitibwa Victory Family Church International. Address yaffe eri 1232 Batchmount Road, Scarborough. Simu yaffe eri 6 parking yonene nnyo. Simu yaffe eri 613-410-5269. Abali e Canada. So buli mwaka ng'etteeka okuva najja mu Toronto celebrating a mama. Ne last year twa celebrating a mama even this year. Reason being bane bobera kugana amawanga boba yogala mama wo mirundi 10 love tunyonyere olaba okozemu akantu ako banango uliranga mama omwagala n'oliranga omusinga ayirangiri gyakona biraga mwana wange nze kwe gwensabira gwadde ngaye kugamba owuliranga oba waali oba yawummula oba ali Uganda she needs to be celebrated ate omukwano gwa mama ne bwogwimbako obuyimbi walwenge jo feeling ngoli comforted so nenchimanya nti olabe Uganda twa celebrating anga so ne tugamba buli mwaka fenge kanisa ya Victory tugenda kitekanga mu amaanyi tulabenga community efuna engeri jejja together okwe comfortinga walu abana bera bakajjanga bakyatawuka emotions kati bwajjaawo nasanga ate nabalaba mu ideas so we celebrate God we celebrate our mothers and also ne tukwatagana to connectinga so endaku zemwezi genda kubeera 22 November lugenda kubeera naku lwa mukaaga okuyingira $7 era abaagala tiketi ziri already on sale tujja kuba tukuwa enamba ya manager noza n'okuwa ne postal maybe ogiyiseewo okwo abantu bategeere nti concert gyeri era ne kuba Nyakitara njala nnyo okwebaza CEO w'Abanyakitara Judith ne mukwano gwange Alex Ahabwe bampadde platform nenjogerako eri abantu era abantu nembayitamu awo bambi nenjogera nabo oli akubuuza mpe namba y'essimu abantu agala gula tiketi ife twekola mulimu tugenda gula table ndabye abantu bangi nga bagamba bo bagenda kukola tables zaabwe so ekivulugama ngenza okuvaawo nga ndaba nga basically tables nyingi already ziri booked
so ekyo tukyebaliza Katonda. Naye njala okugamba abantu nti obanga temulina table temugenda tuula abantu 10 ogula tiketi ye ey'omuntu omu ze $7 fene tukutuuza ku table. Yes. Naye nga abantu bangi bakonfaminze waliwo tiimu eva Ottawa bamaze okonfaminga besi yaje nasookera bamaze okonfaminga Father Martin India nabo ayina tiimu eva Ottawa St Elizabeth Catholic Church bangi wali abava mu America wali abava Alberta wali abava Nova Scotia abo bonna already baguze da tickets zaabwe bale mujje tusisinkane. Yes. Mujje tubeerewo twekwase Katonda mu butuufu tuve mu ebyo bituddeeka ebintu ebimu ebyekampala ebintu bitutwala naddala ebyekiseguswege nga bimuwanya obudde ate n'omayiza nga bikudraininze budraininze. Ate n'ekiramanyi Kakalaamu wali abantu amu ayina ekizibu nga tamanyi kusaba. Okimanyi ti waliwo ennyimba zange zenteekamu nange olumu nga binsobedde kati nentuula. Yes. Kiki kyoyogerako Katonda nziteekamu wali eri Babirye nannyimbira nentuulaawo. Yes, nempuliriza oluyimba olwo essalange nempulira nga buli kye nandigambye Katonda kiri omwo nemaliza ngamba kitaffe ali mu ggulu erinnya limusibwe nga buli ssala gye nandiyagadde okwogera Babirye ajimbye mu luyimba. So wali abantu ng'abo batamanyi bambi kusaba nenga ate bwe namwe kati olaba omuntu okusanga nagamba ne bannange oluyimba lwanzijjukira baluyimbira nze nagamba beera nange wamuyimbira olwo oluyimba wamanya otya nti wempita okitegeera kati njagala kubanga ntegese ennyimba ngenda kuba ennyimba 20. Kati omala ennyimba 20 tugende mu bonus kuba tugamba tukube ennyimba zange zonna tusulawo netusulawo naye nze kasi ntegese ennyimba zange 20 zezo ndishuwa ngenda zikuba kati wetumala tugende mu bonus tracks. Kati kizibu nnyo okuva katola ennyimba nga ampisizaawo awabi bali abatusooka we balemererwa olw'abalabe bange kabogere tisirina lugendo nnemereddwa. Kati waliwo omuntu akutunuulira mu butuufu nga tomunenya munaye Kakalaamu nga buli mbeera gy'atunuulira olemereddwa. Naye kapaati akaddako kagamba naye ani ayogera nga Mukama tannaba kulamula nsonga ampisizaawo yoyo Mukama Katonda. Abantu beboogera osibogera bituufu munnange nga mazibadde Kakalaamu akulabye nagamba talina bwafuluma nsomba nkubuulire. Leero mpezeza by the way myaka 2 bukyanze jawa. Bambi, congratulations. Thank you very much. Naye what a beautiful day. I know. Inache nalinjogera n'omuntu ne mugamba ebyaddala tulabika tuli bagumu musumba. Oyinza omuntu okubeera mu mbeera eno nga wakajjanga gyonyonyoddeko nga tutandika. Yes. Oli mu kugatta bakubya amavivi gakugudde okakkanya nawe okkiriza kangwe kanjavule nawe bagamba. Notunulira omuntu ng'ali bwe waleka nga wali kiringa nabo obeera nabo nga omanyi makwano bo nenga bali ku internet oba bali ku video. In fact oluusi okwanga gwe batobirabye naye ne babikuweeza laba ono kyayogedde. Of course oba ino kibikula. Yes. Nakubigaga abo kati bayokyezza abo kati tewali kye bagenda kujja yeeyo tebalina makulu. Webale nnyo akyogera maama we n'akifuna abantu bone bakifuna nawe mwenyinyini ng'oli wane eno kkiriza osooka ogwe osirikya n'ogamba naye Mukama pisaawo wano kubanga wendi nange kituufu wendi sinabategeera bayinza okuba bibogera bituufu naye gwamanyi lwaki wakola wandeeta wano. So just to make 2 years nga ndaba I'm still nkyaliwo nkyalya nkyanywa sisula nkonjala ate nga tolinga wali kuba buli mwaka obeerako nekyogendako. Nedda mukwano waliwo bakyali eri gye wali kituufu era nga talina pulaani mubuuza ki ekigenda maaso afe weetuli ensi yatukwatakwatako dda n'ogamba bano beyakwatakwatako nze ensi kye yankwatako ne bakwasanga amagalo nze yankwasanga giravuzi naye ng'enjawulo yali egi Katonda.
Wow, thank you very much by the way for coming. Lunaku luno lulungi nnyo nsubira ate lugenda kubeera lusufu nnyo ddala. Bane twesangeyo ku show nange nja kubeerayo era nsaba tukwatagane so kubatenga tumanya kiki kye tugezaako kubatenga tukwatako then n'abalala abajja babagala okufunako we basabira bannaye tugende ku church ya Pastor Judith n'akalya ettooke mirundi enti Afe tuli ettooke buli nga tewali akutte ku mikono ojja kudda eno oli emmere ebitakutegategana tomanya oyinza okutuuka eyo nga lwogenzeyo ng'oyinza okuba ekikututte kulya n'ofunyayo ate connection ate kuteeka ewala so byonna bwe bityo bibeera tugende Scarborough si Scarborough Scarborough address eri 1232 Batchmount Road Scarborough okay so we tugenda obbeera saba onsabireyo essaala eri baganda baffe abatuuse abali wano leero onsabireyo essaala eri eggwanga lyaffe Uganda sookoddemu tusabire baani baganda baffe abali wano tuli wano abali wano mpuliddenga agamba se baganda baffe abatuusi abali wano kyebadde mpuliddenga omanyi nange siri muganda nyo ndi munyala olubanyala obamanyi abanyala abeegundi eri kayunga oli munyala ndi munyala so ebimu mbigatta bugasi naye nakulira museetu naye ate olulimi lwange sirumanyi kale bulire webawogera mbiwulira nesobola kubisayo so bwentyo bwendi otusabireko munnange tumanya katusabe essaala Taata omulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo kitange nkwebaza kubanga buli omu waali wansi w'enjuba gwe watumanya wateekateeka oyogera mu kitabo kya Yeremiya Esula esooka nti laba nakumanya nga tonnaba nakuteekebwa mu lubuto lwa maama wo ne nkutuma okubeera nnabbi eri amawanga kabaka w'abakabaka gana amawanga wagatutuma mudda nga tetunaba nakubeera mu mbuto z'abannyaffe tukwebaza olw'abaganda baffe abakyali e Uganda tukwebaza olw'abali wano kabaka w'abakabaka era nga nsabye omukisa gwa Katonda tusabira abagala okuva e Uganda Mukama bajje wano taata tusaba policies eziri favorable zibayise mu kasengejja ka visa zibaleete tusabira abali wano kabaka w'abakabaka ng'ebintu bikyali bwe bityo tebinnateerera Mukama nsabye Teresa everything concerning abaana bo David said in the book of Psalms that the Lord shall perfect that which concerns me waliwo ebintu by'abaana ba Katonda bangi Mukama nga tebiteeredde Mukama tubasabira buli munna Uganda omulokole omukatuliki omupoto atali mukkiriza Mukama Yesu wange omusiraamu kasita abeeranga munna Uganda tubasabidde kisa kya Katonda tubasabidde obukumi bwa Katonda taata gonza eggwanga eri omwana w'omuna Uganda ekitiibwa n'ettendo bikuddire Mukama buli omu atuuke agambe nti y'amazima tabadde nze naye Katonda wange tena special way tuyimusa kabaka Kakalaamu kitange mu mikono gyo Mukama Yesu wange nga nsabye omukisa gwa Katonda ogutaliiko buyinike gubeere ku bulamu bw'omusajja ono Katonda wange omuzimbire empire empya Kakalaamu w'e Canada kabaka w'abakabaka nga bwe yayaka e Uganda Mukama ebintu bino tebeera accident Mukama emunyenye ya Kakalaamu bwebanga yake Uganda ne Canada esobola okwaka kyenva nsaba omwerule ekkubo Mukama buli ekibisse munyenye kabaka w'abakabaka kijiviire mulinyera Kristo omwana Katonda omulamu taata shine your light in his path kabaka w'abakabaka taata akulabe kabaka w'abakabaka ng'omukulembera Yesu wange nkwegayirira abalinze okulaba omusajja ono ng'agwa abalinze okwogera ebinegativu abalina ebirowoozo biri nga balowooza bikyamu byereere Yesu wange nsabye tobawa opportunity ya kuseka naye bawe opportunity to see him rise from glory to glory nga Bible bwegamba to rise from glory to glory. Lord, I speak a blessing upon each and everyone that is present here today, my manager, my fellow pastor David Kalasira. I speak a blessing over Victory Family Church International, the elders, the worshippers, the members of the church, the ushers, the protocol team, the media team. Yes, Sabira, every person. Lord, I pray that you may bless Victory Family Church, bless all the churches that are here in Toronto, my master. Lord, we speak the peace of God that surpasses human understanding to abide with us all now forevermore. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen and amen. God bless you. Thank you very much. Tugenda kusuka wano olwaleero twesangeyo ku show sako ne ku church akumata kumira mpeera. Amen. Bye bye.
The Answer Channel, a solution to every situation.